Fani bange abamuli mugamba gambe ali ni yagwa. Just one word is enough for ewa. Bagamba omusajja akola ki? Akabonero kaki? Kalaba. Nteekateeka. Mwanda bako mu kooti n'akakofiira. Akofiira kira anytime now ngenda odi Kampala kutola sha aba. Alhamdulillah rabbil alamin. Ensonga y'amaki kati ate era muli mu bbange tuno njababula lwaki ntodde ki shahada olunaku lwe lumu lunatula shahada erinnya olina erinnya lye waziimye lyogamba nti bino biyinza bayinza obutalikkiriza naye nga bwe mwali manyi nakozesa ennimi bbiri oluzungu n'oluki n'oluzungu at the same time. Mwana si aliko ngambe so kunsomerako mwe mabega ba focus mu take ya sili bacheke kwenu wa onavuno agenda kugenda mu ngaligiza mu kitabo kya mwana ayongeze kitabo cyangani California mu kitabo cyange mwana uno Franka ora California kolangani uli muyimbi oliki alimba yali kuyiningiza senze Paula sikuzalayo uli boyi wange nnyo ero baddewo ngero nindire munda wali unakola ensobi gyokoze lumu nengenda mpozi wanzireyo buzi ensobi gyokoze wali ogita okay fiti Chimo chiri fiti wa meri kati ndi stadium okay na luzungu University of Aletisi tandika dero interview zachi mwe bali kutusabira binabyo mbadde mutwagaza tubikoze eki tubituuseeko abadde baagala tukomewo nabadde aga tubeereyo era tubaddeyo kati kipyaki ababadde baagala endongo nebyo tibadde bya ndongo just tibadde bya muntu waki tuwa wansi kitegedde tutandikira tugakiwaniki agambe mbaye bigambo bimeka bibiri biweddeyo tutandika wali mbadde gamba tutandika nemali kale kiwaniki tuno kyakumbuuza jasi wakuteeka butesi kamera nedagera kubuuza kyolina okumanya oluva wano genda kulabisa wiiki namba nga batugambye kulya kunywa okuva leero paka nga mukaaga ogwadde Desemba kulya nte kukola kikukuba ndongo kweyagala kusente zaani manager bwatugambye manager wo kusente zaani mweza abafango tugenda kwogerako bulijjo ndi munda eri nga buli omwe endowooza yagiwa aliyeni kati tutandise wani big man aliwa izengazi buli omwe endowooza yagirina esaade bazo lyabamawulire ngamba kambayo omwakadde naye nekyokubera nga esirina katukubuuze gwe tulanse fango endowooza za buli omwe fit aya kale kati tutandike eri serious kulikayo Joweria obubeera omulala kakati munange tubuulireko katono batandika batya batusanga wagwe wetwala kwata toyagala emboozi mbadde manyi kweri ku mikutu gyonna batajje bansanga amate manyi gye bankwata omubuuzi omwana Joweeri ebyonguza budde buli muntu byatambulirako bamusanga wa yali tubadde ne internet waliyo TV buli omu views zange mbadde nziraba obanze nkubuuze oli otanyabo mbadde mu mpulaningira ki nsala zituuseewo mubadde musuubira kunsabira bbanga ki kati mbakweza yakubiri mubadde mugenda kunenyani namwasigadde musaba wiiki bbiri
kati singa wiiki eyo endala mugimpamu ssente kwate mugisabye bafaani balaze amaanyi batambudde abafaani baliwo bayinayo ne leero babaza ekintu ekibadde kitamirangawo abayimbi bangi bazze babakwata naye nga tebalaga lyani bafaani bange abamawulire mugere mbagambe alini yagwa just one word is enough for ewa bagamba omusajja akola ki akabonero kaki kalaba enteekateeka mwanda wako mu kooti n'akakofiira akofiira kera anytime now ngenda odi Kampala kutola cha ada alhamdulillah rabbil alamin ensonga y'amaki era ne mu bange tulonja babula lwaki ntodde ki shahada olunaku lwe lumu lunatula shahada erinnya olina erinnya lyewasiimye lyogamba nti bino biyinza okukolera bayinza obutalikkiriza naye nga bwe mwali byogere itsoki bane tubulize wamu kibanda olina akabonero kubakola kuva mu bbaasi akasigala Boy, wala. Wala. ate tukyali ku kyakisiga Blaze. Okay. Kalenda kuddamu Blaze Media. Wali tuli kukiwamu. ku kyakisiraamu Ekiraamu. Ensonga ngenda kugibawa mu bangi tali yaki. Kati enteekateeka ezo. Era olunaku lwenatula shahada wali eri oba ngitolere oludisiti oba kibuli oba waliwo onoseka yaja noseka oli olisika Zubadu waawa. Zubadu Sali. Gamba jja ku Zubadu janteze ku shahada biki wali odi Kampala. Kati kola olunaku lwennyini lwetulonkinga ne posita yaffe ey'obukulembeze Kitoko Lord Mayor. ogenda kwesimbawo Kampala Ekyo kiri obvious. Oluzungu olwo luli. naye ebisaanyizo mubamu n'ebyokusoma Ojja ne wambuuzaako kwejo ensonga era emabegako etakwatagana kibuuza ebisanirizo. Tofuna nga kibuuzo kipi. ebisaanyizo Twale nti obuuza mukulembeze wa ggwanga. omukulembeze ebisaanyizo tubuleko ku manifestation y'omunnange manifesto yange ngenda kubeera bweti. Never underestimate the power of the followers in large numbers. tunnyonnyole mu Luganda Abagambe tulina kweseni mmeka? Nya. Bbiri. Oluzungu n'oluki? Oluganda Abagambe mukyenda obbagamba kyenda okuvuunula. And sometimes intelligent people are ever quiet because they don't want to annoy the fools. Bichiri. Yeah. Okay, sebo yuza salo temwagala kunyiiza abasiro sebo abasiro be bali wa sebo ewe otunuulira museka Wakoze ku TV ekirero service. Ekigambo kimu esigaddeyo. eri bafaanyibo Ekigambo kimu. Ebyo bigambo si bibiri. Tugenda bonga ekigambo kya kitya? Tugenda kuba twagala ki? Nga twagala ssente manifesto yange kweyimiridde. Kitegedde. You know, English without money is total vernacular. Allah sabula tugenda Munfunye buki? Manifesto yange nakuba etambulira ku ssente. Abamawulire mbaagala nnyo. ebifulu byobadde nabyo ine ekivulu ate nga nawe koli ku posta Ate nani amuganye? ebivulu bakugulire ku bantu Tulabye oli tutukuta national address kati tulina kunkayanya n'abaana. abayimbi bangi abajja Kansome mu kitabo akanyumira ako. ninayo akasemba alimukamomala Money doesn't need noise. Lwaki mu banka temuba disco? Munfunye buki? bulungi sebo
Tujabisanga pozi nga muze promotinga show za mwe wano. Aye ni akasembo okuva munze. Abayimbi bangi abajjanga ano nga bakimawa amasannyalaze ng'enjogera y'olwaliiro. Ne twalaba Haji Arunda ne tulaba Ronald Mayinja. Be bamu ku abo abavuddeyo pozi ne David Lutalo nga bayogera nga bagamba ba advocatinga for your freedom. Abayimbi abo abajjanga bagamba ki? Obo abayimbi abajjanga waneeno kufango nibalinga bangi nnyo. Okay. There are two rules in life. Erisooka. The boss is always right. Who is the boss? Rule number 1. The boss is always right. Rule number 2. If the boss is wrong, refer to rule 1. If the boss is wrong, refer to rule number 1. Boss is always right. But how does my question connect to that? Kati awo ojja kunoonyereza ennyo lwaki blue band wa yellow. Lwaki bamita blue band nga wa yellow? Ogenda kunoonyereza. Banange tukwataganye bulungi bafani ba Fangoni Fangoni always Fangoni the best. Ofunayo akaniga ko eri akazoleya okatukwasa akatereke kakabadde kamu nze kayina wamaze badde mbuuza we wagendera mu nkomyo waliwo mufano gwa Fangoni eyali avudde maaso eri famire ye n'abantu ba Fangoni Forest tewalinawo nemmazi. Obubaka bwange bwatuuka bulungi. Olina obubaka bwe watuusaayo? Ebyo kimanyi obubaka bwange bwatuuka buki bulungi era nenteekateeka endala tukyagenda nazo ki nenkyagala kusooka mala kubuubeza mbooge wabweru wano kati ate bwe naamala okukkatira bulungi awo nange ngenda kubeera ne silabasi ey'okubiri ku sizoni yange 1. Saabiwulidde kuba saabadde Blaze ebibuuzo byo byabafaani ebibuuzo byo obuuza ansa Blaze gwe nkumanyi Blaze abuuza ansa Kale tubuze kabonero sebo tuwakola kufuma bbaasi olako lwasi efu yopira kabonero ki galaba otabuuza ansa nze balina kyensaba kumanya twagala kumanya ku nsonga bwe batugambye olina ekivulunga 7 Desemba waliwo ababyogedde nze nkyali mbadde mu kkomera kati kyegambe ekyasooka mala okukkatira bulungi wabweru wano kasita mala okukkatira bulungi wabweru ndowooza mala okuvaamu ebyokkomera ngenda kugenda kunyonyola foleni kati kale Kibanda awotali wali mukomera mujasi wona abafangwe nebagamba wotali balabange ekitabo kugira bambala kalabira balabe tumuzikule oyongereke kitabo basako sementi nengokoto twateeka nayo ansa jabuuziza Blaze tewalaba nga teekako nkokoto bulaza Blaze abuuziza ansa naye mwenyi yakiraba naye ekyamazima tutuukusa okusaasira kwa famire y'omukulu ensonga zetukyagiriko nnyo newankubadde wabaddewo obuwaayiro obugira nga era bakimanyi nti omukulu waddira naffe tuna kusooka tubaze kweringa era bumanyi nti one word is enough for a wise kati yakokererayo kwe limba weeyo kanyomero ki manyi abatamanyi luzungu bagenda kunyiiga nnyo
Okay, nkafunye. Obadde obuuza kibuuzo ki? Wa answer gyenzo zofuna. Nabuuzizza kyali ku ky'omugenzi. Then ne kubuuza ne ku concert. Njagala kukulisaayo mukomera. Yali. Ozifa bya ddala. Koleeta si. Njagala kukulisaayo. Kimekalo.